Bakadaama ebintu by'okutta bakadaama bannaffe twabitandika ddi. Ebintu by'okuloga baganda baffe be tukola nabo. Ebintu by'okubatta, ebintu by'obbakolimira obbakolako ebyambiyone twabitandika ddi. Naddala omuze ogw'okutta bakadaama bannaffe nga tweyambisa eddogo. Ekintu ekyo kyatandika ddi. Yenze Sheila Adeta. Mwebale mwenna abasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Gwatanaba kubanga osubscribinga content bw'ati agenda kuyita ku woba oli awo ate wandi mwetaaze. Kati ky'olina okukola kiri kimu. Subscribinga okwate ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era gwe nga member teweerabira commentinga. Comments zammwe tuzeetaaga, tuzaagalira ddala kubanga zisomesa abantu bangi nnyo. Teekako n'abo abagayavu b'okulaba vidiyo ezo basobola okweyambisa comments zammwe. Waliwo ebigenda maaso eno gye tukolera nga ffe bankuba kyeyo. Oluvannyuma lwa mwana muwala omu okutta mukozi munne nga yeeyambisa omumwa oba gwe tuyita omumwa oba yabyogezza busungu oba yakikoze mu reality oba bamuwaayiriza oba bigambo bugambo pokopoko. Nze naawe byonna tugenda birabira eyo, tugenda bisanga eyo. Jjukira ebigambo bino tumanyi okubyogera olumu nga si bituufu, olumu bannaffe nga tubawaayiriza, naye gwe kennyini woovaayo ne weewaako obujulizi n'ogamba omuntu ngenda kukutta, ekintu ekyo kiba kinene. Ate ekyembi omuntu oyo gw'ogambye ngenda kukutta Katonda n'akuvaamu n'afa, ani aba amusse? Gwe yamugambye nti ngenda kutta era munnange gwoba wamusse. Tetubeerako na kubuuza kwonna. So tugenda wuliriza obutambi buno tumanye ani yasse munne. Bino byabadde bya lusaago, kuwaayiriza, bigambo, oli yabadde mulwadde oba kituufu baamuse. Byonna ogenda bisanga mu vidiyo eno nga sinnaba bateerayo katambi kakakasa bigambo byenjogera. Nkusaba obeere nga osubscribinga, okwate ku kade ye notification bell buli vidiyo yonna ereme kusubwa oba ereme kuyitako. Katugendeko mu katambi nga tetumaze budde bwonna tukawulirize ate era tukaweeko endowooza zaffe ngaffe abakola. Katugendeko mu katambi atira tukomewo. Badiya mwasuze mutya kasuubire muli bulungi. Kitalo nnyo ekya Sonia Kadaama munnaffe ate yatufuddeko neera. So omwoyo gwe gugenda kubaguddizibwa e Uganda. Naye mu kubeera nti Sonia yafudde bizze bingi. So abeewaabwe ba Sonia bakolima olw'ebyo bye baawulidde nga biva eno. Sonia yafuna obutakkaanya n'omwana ayitibwa Sarah. So nze bombi mbamanyi. Sarah ye agamba nti talina kye yakola. Naye gayizi tukozese emimwa gino bulungi ate ne mu kunyiiga twefuga obw'olumu. Kati Sonia baafunamu obutakkaanya ne Sarah. Sarah n'amugamba nti gwe ogenda kufa. Nkugamba ebigambo bino ate njogera sisaaga. Ogenda kufa. Mwe munnumba gwo nnumbye nze sinnakulumba naye ogenda kufa. Teeka waago. Biva mu Sarah video we audio we ziri ssaawa eno nga Sarah amugamba nkwagaliza amagomba amalungi. Yamugamba Sonia ogenda kufa okuleka nga si gwo nnumbye naye waba gwo nnumbye ogenda kufa era RIP until we meet again. Okiwulidde? Omwana n'alwala era Sonia mu kulwala okwo abadde ng'agamba Sarah nsonyiwe naye nga Sarah talina kye yamukoze. Ye Sarah bw'agamba talina kye yakola yadde n'ekimu era biri yayogera awulira busungu. Okiwulidde? So bakadaama obusungu bwe tuba tukola bye tukola sina kadaama yekka banange tusale emimwa. Kati abeewaabwe ba Sonia tebalina kye bakkiriza nti omwana Sarah talina kye yakola. Bekikakasiza ddala nti Sarah ye yasse omwana waabwe. Okiwulira? Era nabo bawera nkolokooto. So kale tusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa era omubiri gwa muganda waffe genda kubaguddizibwa e Uganda naye tufuge emimwa. Obusungu bubi. Obusungu tebukujja ku mulamwa n'oyogera ebiteetaagisa bamaada. Okiwulidde? RIP Sonia naye munnange
Saala sigenda teeka wano kifaananyi kye kubanga tekyetaagisa kubanga tetuli shuwa. Ye agamba yayogerako bwogezi, yali takitegeeza. Olulimi luno yayogera naye nziringita nammeka ng'omwana afudde naye nga ntegeka za Allah, sigamba nti Saala ye yakikoze. Naye just olulimi luno tufuge emimwa. Akatambi ako tekabadde kange. Akatambi ako ka mwana muwala enkuba kyeyo. Yabaddewo nga bino byonna byonna bigenda mu maaso. Era mwana muwala oyo ye yakakasizza ebigambo ebyo. Era nga mu katambi ke agamba abo bonna ababiri abamanyi, amanyi Sonia teekako ne Sarah. Kati nno bino byavudde oluvannyuma lwa bano ababiri ab'emikwano okufunamu obutakkaanya. Oba tugambe bayombyemu, oba waliwo ebyabateteekanyiza ng'ababiri, oba waliwo ekintu ekimu kye baakaayanyeeko ne kivaamu obusungu, omu n'anyiigira munne bwe bw'obutakkaanya. Mu busungu obungi oli n'awooninga munne n'amugamba ggwe ojja kufa. Kiringa omuntu w'anaakugamba ggwe nja kukutta oba ogenda kufa enkeera. Obvious case ffe tetubaamu na kubuuza kwonna, tetubaamu kulonzalonza, tetwagala kulowooza. Of course tugenda kugamba ekintu ekyo ky'oyogedde bwe kiba kituukiridde ggwe obose. Tujjukireko nga sinnaba kubajjukiza. Saagala mugambe nti Adita ye yalumiriza nti gundi yasse wabula nze mbagambye ku incident eriwo in case weba ya happenings nga bituufu. Ng'oli yagambye munne ojja kufa ate munne n'afa, tewaliiwo kubuuza. Yadde nga ebiseera ebisinga entuuko y'omuntu weeri ne wookolota omuntu oyo aba agenda kufa. By all means aba agenda kufa. Oba omuntu agambye ojja kufa oba tagambye oba kiki aba agenda kufa. Katonda naye nga yamutegekera enfa ye eyinza okuyita mu kigambo oba eyinza okuba ng'etuukiridde, oli n'ayogera bwogezi just like that, omusango ne gumukwata. N'ekyo weekiri. Ekintu ekyo nze nno nakifunako. Abantu bampaayirizaako okutta omugenzi Charlotte, emboozi n'eranda n'emala omwezi mulamba, abantu ne bankyawa, abantu ne banyiigira. Up to now buli we mbagezaako okukola ekintu oba ne mbaako akatambi kange kenta mubaamu ngamba watta munno, watta Charlotte, wamubbako ssente n'omutta, naye ng'oli yavaayo n'akola emboozi ye n'ekwatayo. Kati n'eno eyinza okuba ezimu ku mboozi, wabula weebanga si mboozi nga bituufu tugenda kubaako bye twogera era tusengejje. Njagala mbazzeeyoko emabega ku katambi ak'abaana bawala bankuba kye yabaali bakolera Saudi Arabia. Omu nga maama Kiyumba, omulala nga yatoloka n'ajja ewa maama Kiyumba. Baafunamu obutakkaanya bwe batyo ne bayomba, naye nga entabo yava ku ssente. Nti omu yajja okupangisa, omu baamutolosa mu Kiyumba n'apangisa ku maama Kiyumba n'amusasula ssente, wabula maama Kiyumba kye yakola bwe baafunamu obutakkaanya n'ono azze okubeera ewuwe, yakola ekintu kimu. Yamukwata n'amukanyuga ebweru w'ennyumba, n'atakoma otuko, n'ayita n'aba ab'obuyinza ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Ono ku kumuteeka mu kkomera bali tebaalonzalonza, baamukwata ne bamudipootinga ne bamuzza mu ggwanga erya Uganda nga talina yadde n'ekikumi kyentegeeza. Baamugoba mu ggwanga lya Saudi ne bamuzza e Uganda nga talina yadde ekintu n'ekimu. Wabula ono omuwala mu butambi bwe ng'addayo e Uganda yamutegeeza n'amugamba kale ogenda kukiraba. Bwe watyo tewaayita na wiiki maama Kiyumba ng'afa, teekako n'omwana we. Naye nga maama Kiyumba yali tannafa, yakola akatambi n'agamba bannange munnyambe mukwate ssente zino muzisindikire Joani e Uganda. Nga bamubuuza Joani y'ensonga lwaki oli bw'oti, n'agamba nti ye namuyisa bubi era n'aŋŋamba bino bijja kuntuukako, n'ansaba ssente ze ne nzigaanira. Nsaba muzimusindikire musobole okutaasa obulamu bwange n'omwana. Bambi yakyogera leeti. Olwali okukyogera ssente zaali tezinatuuka na ku Joani,
maama Kiyumba n'afa n'omwana we omuto gwe yakazaala. Kati nno kino kitegeeza ati nti Joan ayinza okuba bwe yaddayo ewaka mu busungu obungi n'agenda mu bintu ebyabasawo n'abeera nga asindika eddogo eryajja munne mu bulamu bw'ensi. Wano we mbasabiranga temunyiiganga nnyo kutuuka ku eryossa. Bw'ofunanga obutakkanya n'omuntu sooka weebuulirire nga tonnaba kusalawo. Kandowooze nti nno siteesezza bubi. Gwali eyo nsaba okumanya endowooza yo w'obeera gwe oyinza kukola otya. Katusiŋŋaane twesinkane mu comment sections. Embagala nnyo yenze Sheila Adita. Subscribinga kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekayo ekutuukeko. Embagala nnyo.